Olutindo ono ku radio Simba Peter Kibazo mu studios okikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze weebale akyakola weebale wonna wosinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo nembeerawo mu studios za radio Simba okwanjulira program Olutindo nina Richard Baguma munnamawulire yali wa radio Uganda kayungirizi ne Uganda television wensoko mulaba twasomanga ne Charles Kanale Mugisha nga tutwala okutuyigiriza omanyi nasomesako abaana ku university mawulire nimanga nti njala nnyo omuntu nga byasomesa bimanyira nenzijjawo ku radio Uganda nenzijjayo Seruga nimanga mbona ebyuma bimanyi bya radio kati mwema mwagala boogera luzungu nnyo basome degree netamanyi bwe bitambula kati abakita kusomesa manga mu America bagalanya actually abantu abasomye alaki abakola ebintu nga gena ga business nga agikola bukozi ku university nga basomesa nefu tunonyayo oli takuta okinsonyiwa ayine empapula na kioski ne tolimba amugeza bakola business nina Ibrahim Ssemujju ne Richard Baguma Baguma kayungirizi oli yanga nti lobbyist abeera kayungirizi kayungirizi ate commission agent yabachi buroka oyo ali njawulo oyo buroka naye Baguma kayungirizi simanyi oba ba lobbyist bote bafuna commission no kati nga kuteeka ly'omwenge ani ampa commission I'm lobbying for the alcohol control law ani ampa commission kubanga oyina agencies okola nazo Ssemujju buuza abantu awuliza radio Simba basoba ne banyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamusiza munyanya mukama katonda w'ekitiibwa omanyi oyogedde radio Uganda bwe nali emakerere nga gye batutwala nga yayina studio n'ebyuma by'osobola okuyigirako era nga batutula naye nga abasajja eri ku radio Uganda tebatukkiriza kukwata ku konso yaabwe kukwata ku byuma byabwe nga babalaga ne balaga nti wano kino Uganda nze nalowoozanga n'okulowooza nti oba yerabiranga ne radio zerina yabiranga ne Green Channel Red Channel ntina gye twabeeranko ne Kanale Mugisha nga tukola program naye nga ndaba bagiguliyawo ffe kuyigira naye ndowooza olwezimba zerabira ezimba zerabira nti neyo studio yaffe kyova olaba bwe twali tukola transition olwo tugita UBA Uganda Broadcasting Agency lwakuba yakyuka bukyusi parliament bwe twajja mu parliament ne bagiyita corporation naye nga tetwagala tugite corporation ng'eyamini oba mwali mwagala authority nammwe no nga tetwagala corporation ng'eyamini that's all that was all naye nga nze ngamba kimu ku bisinga okubeera ebyenkizo radio Uganda ne UTV gye byandikoze training nga zino training institutions zonna zandibadde zina arrangement enkolagana ne radio Uganda ne UTV nti ebyuma byonna bye balina bano kwe bandiigidde naye nga n'ebyuma amini byaleka byavundira mu lujja yes naye baali re-equipped bwe twali tugenda mu Kyogamu eyasinga okufunamu omulundi ogwo yali UBC yafuna ebyuma ebipya yafuna equipment and subsequently ebyuma byo babadde bayina osobola bavunaana birala ampuliriza Olutindo Ssemujju nakulabye mu palamenti salabye gwe naye nawuliriza palamenti nga mugana ng'empuuga akaayana baleeta aganti parliament government esmagolinga constitutional amendments ezikyusa endabika ya government bit by bit nenzijukira omulundi guli nalaba speaker Anita Among nga akaayana nga baleese amendment naga nti mulekeraawo okuleeta amendment ya constitution mu buwayi mugireeta omulundi gumu muteeka eddamba eyo gye tujja okwentertaininga mu parliament. Muganda wange Norbert Mao mukwano gwange Norbert Mao bwe yali agenda nga akoze endagaano ne mwami Museveni natuula wano ne Mao mu studio simanyi oba twali ne Baguma oba nali naye yekka Mao nanga nti watch the space, read my lips.
ebimu ku bye twakkiriziganyizzaako zigenda kubeera constitutional amendments ezikola bino ne bino ne bino ne bino ne bino okutegeka transition. Olunaku lwolwaleero ndabye Elias Lukwago ng'asaculatinga ku Facebook ng'asaculatinga ekitundutundu ky'endagaano Mwami Mao ne Mwami Museveni gye baasayininga ng'erimu okutereeza mu constitution okukola amendments. Naye omulundi gwe nasembayo okulaba Mao mu parliament sinaddayo musinkana physically ng'aga nti ebyo ebya constitution amendment tubiveeko. One, must we amend the constitution era to achieve what in terms of electoral business? Oli yangambye nti buli mwaka lwe tuba tugenda mu kulonda, buli lwe tusemberera okulonda ebeerayo electoral reforms, ebeerayo constitutional amendments towards the same. Omulundi gwe nasembayo okuparticipating ennyo twakola citizen compact eyali ennamba ennene nga Bishop Zack Niringiye n'abalala mu civil society ne Justice Ogola bakuŋŋaanyiza abantu bawandiisa oluzungu lulungi ne tukomaawo. Omulundi guno speaker aga nti mubireeta buguju. Mpulidde n'empuuga ng'aga nti actually muri to reversinga ne decentralization mu okugujula. Enkaayana eriki? Enkaayana eri nti government tekyuseemu, oba mwagala baleete kyonna lumu, oba mwagala tugende mu constitutional review commission. Where do we achieve what? Kati nze ndowooza ekizibu n'ekyetaago kya Uganda okukyusa constitution n'amateeka g'ebyokulonda kyekyetaaga okubeera ku bebeera namba 2 nga kyekinamba 2 tuyise mu bululu ebizibu byaffe byonna tebibadde nti amateeka agaliwo gabulamu. Ekizibu kya Uganda kya Mwami Museveni nti tayagala kuva mu buyinza, ajja kukola buli ekisoboka okubusigalamu. Kubanga akawulu akawedde Kyagulanyi bamukwata bokunenyoka n'okuba abantu kampani babata okubamalawo. Okubatta okubamalawo Ssemujju obeera oyongedde wala nnyo ne batta abantu. Anti ngambye okubatta okubamalawo ate mu kibuga basigalamu. Waddamu okola abantu abayimiridde mu kibuga baakuba abaafa abasigala ne badduka buli kibuga ne kiggwawo tebabamalamu. Kakati teriyo tteeka liragira Museveni ye nga president okutta omuntu yenna, naye yaga nti kutta omuntu ng'omuntu bamutta batya. Electoral Commission amateeka geyina, nze twali mu kalulu ka Honorable Paul Mwirwe Jjinja, nze nali chairman wa campaign ze. Nga bakeera ku nkya abe NRM mwalimu n'ono omusajja we Kayunga, omusajja we NRM oyo Kalangwa. Abaana nga baŋŋamba nti waliwo omusajja azze alabika w'amagye, tulaba yeetoloddwa w'amagye naye ate yayambadde leeya, alina emmotoka ya green, asonga busonzi ku muntu nga bamukwata. Era Kakana Mwiru by the way yamulumba n'amulyengwala, yasibira ku ttaka ne pisto n'agimugyako n'agiwa abapoliisi. Karangwa nga talina tteeka mwayitidde kola ebyo, naye kyenyigadde kireeta nti bwe twakubiranga Electoral Commission naddala tashobya yatuuka n'ogamba abapoliisi bwe muddamu okgenda ku polling station ne muggyako ba agenti b'abakandidate abalala, buli gye munaakikola tugenda gisazaamu ne bamanya nti Electoral Commission teri nabo, ne tubeera esoloti. Awo tusobola okukikola we tulowooza nti bano babadde bawangudde betuvuganya. Anti kakati NRM eba n'abantu abaagala babalabe nti balina kye bakoze bangi, baati baatudde wamu olumu okutereeza. Kyova olaba esoloti baali basiba bwe bajja aba agent ku kkubo n'owe NRM bamutwaliramu bwe bajja ku polling station ne bamwekangira ku poliisi nga abagabi baluwa yino zenyina ye NRM tebaamuzaane ne baapointinga omulala. Kati ebimu tibeera nti katonzaga nti Karangwa alina bye yatula nabo, ne bwe twabira kampeyini zonna okutambula mpaka kuggwa nga taliiyo, yajja ku lunaku lwa kulonda. Naye obululu obwaddako Electoral Commission neewuunya nnyo Byabakama ng'atuuse ku polling station e Soroti ng'asanze obululu bujjudde, abantu bagisambye bokisi bakambwe.
kyeyakola nanga mutereze mulete box endala okulonda kugende mu maaso nze nali Kasese waliwo omusajja eri n'agirekawo ne bagibala nayo eri yajjawo naye nga ayombesa ababadde balwana nti okulonda kuwedde ku ssaawa 2 naga bakyankalanya okulonda ye nga chairman wa electoral commission twali musajja wa Baruku kwa ababiri abavanga engulu abali mu electoral commission mukaluka wini kiza abamagezi nagenda okutuukawo nga bayina line tekoma tomanya amaze enkofira ziri kwinwagaga mumenya amateeka naine je n'omuntu kakati Baruku je n'omuntu okwawukana nange is a very disciplined person ye ayita electoral commission nze natukone nkwate baafu nenga ateri kulonda wano kakati bwe nkwate baafu ne baagala bankube nibaga munkube temugenda kuddamu mpaka nga mugoberedde amateeka kaje n'omuntu bwe yayita nze yali Baruku bwe yajja of course nange I felt guilty nga gamba abamagye n'abamagye yogera nabo nanga nti wosanga nga waliwo ensobi ekolebwa naawe as a citizen azokulonda it's not your duty to correct it call the institution that is responsible we must respect institutions nemanya nanga ntwaidemu yakuteba naye the point is Baruku bwe yajja n'agamba abamagye nti bwe muddamu ne mukozinga problem at the same polling station I'm going to close it mbwadde wano mwa chance era twaddawo ne bitereera so electoral commission olaba teyegase ne NRM byakubba bululu n'ebiseera ebisinga beegatta ekyo twakiina wano e Kampala twasinkana ku National Theatre mu kalulu ka Elias Lukwaga ka Meya ne Sematimba tugenda okutuuka ku National Theatre ku ssaawa 12:45 nga boxi zijjudde ku National Theatre nzijukira okunoonya mukulu Biribonwa yali commissioner Biribonwa nga mukwano gwange ne mukubira naga it is impossible I'm the one supervising elections in Kampala Biribonwa bwe yagenda okutuuka ku National Theatre yanyiga nnyo n'akwata n'akatambaala n'akaaba naye teyasazaamu kulonda yajjawo boxi n'agamba I'm starting afresh naye nga banoonya n'alina bwino ku ngalo nga taliiwo nga basaba register balabe gwe baatiikinze yalonze nga taliiwo but yagenda okuvaawo yasibira ate ku Bat Valley nga yesegona abala bubale yesegona yabubala bubazi naga nti kati enejjudde tubale kusawa 2 so kati ekizibu kya Biribonwa was very firm era bamuvunaana oluvannyuma nti ye yakyankalanyiza bamama mutanga Soroweni Soroweni bamugoba ne ku mulimu n'agenda katebe kati obuzibu bwaffe nze ndowooza ng'eggwanga amateeka ge tuyina mu mbeera gye edda baatusomesanga baga nti Abangereza tebalina constitution simanyi bakyakyukamu naye nga basobola ensi zisobola okutambulira ne ku buntu bulamu Peter kiri kitwaganjogera wano otuuka mu nsi nga abantu bapakinga emmotoka ku street ne zijjula naye nga teriko yajjako mmira naye nze banzijjako mmira ku Equatoria nga ngenda Mengo nga mwendi olina omwana n'agijjako ne banzijjako werukaapu awo nga ku ssaawa ya Queen nali ntunula ya saidi eno nga bagisikako ne basikako neyeeri misana nga abantu batambula kati ebyokulonda bya Museveni bwe biri akujjako werukaapu ng'olaba kateriyo teeka ligenda kumugaana Museveni kola ebyo okujjako nga yeekubyemu obanga ffe bannayuganda tutaddewo okwegugunga so parliament wayo kyebadde egamba olwaleero gavumenti ereese bills ezigatta ebitongole bya gavumenti ng'ensonga enkulu gavumenti gyewa nti ebitongole ebimu ebya gavumenti bikola emirimu gyegimu ate ntitubisaasanyizaako ssente nnyingi nga baga nti bwe tunaaba tubigase wamu tugenda kutuuka ekiseera nga buli mwaka tufisaayo trillioni ya sente mu ebyo mubaddemu Uganda Human Rights Commission ne Equal Opportunities Commission nga zo zaateekebwawo constitution okuzigatta olina kukyusa constitution kati eyasose ya Dasman basalwa nga bagamba nti naye mwatusuubiza nti okuddamu okukyusa constitution tugenda kikola lumu tugitunulye buli ekyetaagisa okukyusa kanada bw'ompuga we yajjidde n'agenda ne ku by'amasannyalaze so nze nga Ssemujju sirabawo Uganda kutereera mu byakulonda na mu byakulembera lwa kukyusa mateeka era nze sikyali omu kwabo abakaabira ennyo nti constitution ekyuke kubanga abantu byalimu amagye mu kulonda abantu abali mu gavumenti ba RDC okufuuka ebyokulonda naki ebyo byonna tebyetaagisa ate ne boona abagaana okwetabamu nti amagye tegajja kwetaba mu kulonda gajja kujja geetabemu
nemboka enyoke nze akawulu akawedde ekira ko twali mu covid nagula emizindalo gino gyolaba abaloko ejo mukalakasa kekanaka okwogerera ali improved naye buno obuzindalo obeera ku kuba obwo nembubunya buli katawuni nenteekamu nga bwe bulina okunkolera campaign emmotoka ne zijja pick up nga tekuli number plate ne babukuŋŋaanya bwonna naye n'abaali babuteekako babuswitchinga on ku makya kuteekako ennyimba za Ssemujju ne babakwata tibanga Ssemujju yangu wakakoza nekimwanyi bamututte n'omuzindaalo jangu ekira sebaagala bamututte n'omuzindaalo ngenda okubuuza DPC ow'ekira nga tamanyi gye babatutte nenkubira ab'amagye bemmanyi betulina bo mu parliament omunanga nti Ssemujju gwe bya Uganda olinga atabimanyi ow'amagye general era bwe bamala bavugavugenye kawungeezi ate ne babaza ekira ku poliisi n'emizindaalo gyabwe newanga temubata until 1 week ngenda okutuukayo okubuuza DPC yaliyo nangamba nti instructions ezo nti akirungi babakomezaawo wano gamba abantu we babaleetera emmere mutegedde wawe bali kati ebyo mu kulonda tebiriimu twagenda mu kawulu twali kamuwanga kivumbi okutuuka tekaligamba nti eri musirikale ajja kutuuka ku polling station ng'ayina emmundu twasanga bapakinzewo patro si mmundu emu nga 8 nga ze ziri ku kati era nababuuza naye badde nibagaa Ssemujju olugezigezi tumukwate bagenda okujja okunkwata basanga nvuddewo just kubabuuza nti mwe temusoma tteeka lya byako nti likkiza kujja na mmundu naye muze na pick up n'amagye mupakinze ku polling station kati abaagala ebyokulonda mu Uganda biterere n'ebyenkulembera abantu bamanyi nze sawa kana Dr. Besigye okujja nga twegugunze ne tukuba Museveni ekigo ne tutandika kudiringa na biddako ebyokumusaba ng'omuntu byalema kuva ku mikwano gye bakateegayo abamwegayirira ne balemererwa bannaddiini bwe bagenda omugambako mubajja yamugamba bwewatunda emaali y'abasiraamu why didn't you have a dialogue with them Archbishop yafa Sepiria n'amuwa seneza saako ye Namugongo $600,000 ne bavaayo ibyo ne bikomaawo so katulimu eyo embeera Peter nze siri omu kwa abakayana mbumawo ya signing endagaano kati wakyusemu njalayo omuntu ambulire atiko ne mu constitution njanga nti kasaba gikyusa yokka bweti ng'ebyokulonda biteredde emu bweti kubanga ebikwatagana kulonda kiringanga wobeera ku kyalo nga kuliko ababbi n'ozimba omusajja yali atujeregaawo n'ozimba fensi n'oteekako waya kungulu n'oteekamu n'embwa naga n'embwa buli lwevuga lwebogola ekiro ate ne weekanga naye ng'ebweru oyinayo senyenge ow'amasanyalaze naki kati ebyo byonna mu Uganda abantu bye bali mu kifo ky'ogenda okunoonya omubbi ku kyalo buli omu anoonya bulooka za 99 bw'amala n'ateekako senyenge naga ne tufuneyo n'embwa bw'amala kati naga tunoonyeyo n'ekirala kati ebisoboka okukolebwa okutereeza ebyokulonda mu Uganda mu mateeka nze to my satisfaction byonna byaggwa twabeerako kekisana wanga nti katufune amanyi ebyokulondesa nga mulamuzi ku level ya high court batuleetera wa court of appeal abaali baagala asuse ne wali naye nkugambye yali esoloti nga wasanga NRM ebyobululu ate abakupositionaga mubakwate bakyankalanya okulonda kati oyo ye mulamuzi wa court of appeal justice Byabakama kati tugenda kusaba ki kinava ngamba lumu abantu nti mu Uganda engeri gyetambulamu Peter nze navudde mu luse lwabo abakayana batuleetera omulamuzi bakyusemu etteeka wano tujja nga tulwanaganye ne Museveni tumanya nti tumukubye ekige eggwanga ne lifuna werisiza teriiyo changes ku mateeka zigenda kukyusa kubanga Museveni byakola byonna mu kulonda n'okwata presidential candidate n'obasiba n'obali emiggo ebyo waliwo etteeka nerimu erimugambo bakwata naye yali alabanga ebyokulonda nti akalulu bategese kake bano abaala bamuyambako nga bwobeera n'embaga nga gwowasa abo niwe batajira omuwasa n'abagenyi abajja Baguma ne batulawo bapita ne bakuweesa ekitiibwa ku mukolo niwe batajja mukazi we osobola omuwasa kati obola Museveni bwati wateeka ebyokulonda abala yatufuula mperekeze Besigye yatugamba twasembe tutuddewe nanga mugende mu byokulonda mujja kumusangawo wano let me read my books newaga nti wakuba yesimbyeyo emirundi mingi kati nebimulema abamuga nti yesimbyeyo emirundi ne boolekera mboko n'enyoka engola n'enyoka nakati abaana bamu bakyali mu makomera
be bayola mu byokulonda nze bakwata abavubuka babasange mukono nga bali ku site bazimba kuba bwe bakwatanga abawagira Kyagulanyi babanga nabo bantu b'abantu abamu nga bakukyalo w'ensula ebukasa vukana nga abatukutte ekitukwasa ki twambadde ebikoofiira ne babatwala ne bakuba embooko kati bwe baamala ne babavuga ne babatwala mu sugar cane plantation ye Lugazi ne babayiwa ekiro ssaawa 6 tebamanyi gye baali babakuumidde tebamanyi ani yabasiba tebabavunaana musango na gumu muvubuka musanga babeerayo bbanga ki awabate okulonda kuwedde myezi kuva 3 awo ng'okulonda kuwedde batandika okutanga bagenda bayola basuula busuuzi gwe basanze noddeeka Seven abanaga nti abamuze mbadde mbalina SFC wano nga yebaleese kati teeka ki Museveni mwe yayitira SFC abantu lyoga nti kati neteeka bwe tulireete ebyokulonda biteredde ebyenfuga biteredde okujjako okuleeta ebintu byayagala nti kati agate Human Rights Commission ne Opportunities Commission nze siri era tiwayagenda kumpulira nga ndi awo neererejja mbu tukyuse amateeka ebyokulonda bitereere ampuliriza Lutindo Baguma abali eri unlike Ssemujju banne baga nti naliko ne mu lukiiko Mathias Mpuuga ye yalutegeka munyonyo nga boogera ku mateeka ag'ebyokulonda agaki mukulu wa Lubiri Peter bwe yagenda otuyisaamu n'adampeninga nnyo spiriti yange nga Peter wa Lubiri aga nti bino bye twasaba mu mwaka gundi gana amateeka twasaba gakyuke luno ne luno nga effectively buli kimu aga twakikola dda naye we tuli speaker ekyali kimukanya and by the way kyekimu ne ku luli speaker lwe yakuba ekigere ku ttaka yali aga nti temugenda tuleetera amendments mu constitution nga muzireeta piecemeal muzeeyo olwo baali era baleetese rationalization olwaleero ekomyewo n'okugiwuliriza bagiwuliriza Ssemujju aga nti mu kugatta ebibiri Human Rights Commission ne Equal Opportunities Commission ezaateekebwawo constitution olina kusooka kwa amendinga constitution awo Mpuuga ne basalirwa wadde baga nti osumagolinga constitutional amendments muzireete mu bulambalamba eri mulirwanaawo mawo ye yali aga nti guno gwe mulimu gwenziza okukola omulimu mawo agutandise endowooza yeyazireese incidentally constitutional amendment kuliko linnya lya Mululi Mukasa anti bali mu public sector public service bagiyita collective responsibility collective responsibility ndowooza ebintu biri bibiri oba tuli bantu bangeri bbiri waliwo abagamba nti bine bwe tukola kino oba ne bwe tukola kiri tetutaawaana kyaggwa nindoza eri abo ababeera n'essuubi nti oluusi bwe tunaakyusa tomanya tunaafuna obuweerero oba wajja kubaawo ekinaabaawo so Ssemujju levo gyaliko ye gyagamba nti kino nkibaddemu tewali kyesirabye so nze ajja kuba nga Dr. Besigye bwatugambye nti yabagamba nti nze kansome ebitabo mwe mugende muwerekere banne bagenda ne bakola ki ne beetaba mu kalulu abamu baayita mu ndowooza ne bafunamu era kati baabitiibwa tubayita baabitiibwa so ndowooza kiri bantu bali bangeri bbiri nti waliwo abalina abatagwamu ssuubi ne bagamba katugezeeko wadde luli twagezaako ne luno ne tugezaako maybe twafunayo kino maybe ekirala tetwakifuna maybe kyagaana nina bayiti wano buli lwenjikuba eriyo abayomba yagamba nti you don't stand 4 times and on the 5th time you say democracy doesn't work. We know it works. Bwenji kubera iyo mikwano gyange abayomba kanjogere twegala kuyombya mikwano gyo ne nze kyendowooza nti sandyagadde tugweremu ddala essuubi. I don't want a hopeless population. Kyensinga obutayagala okugezaako ndowooza nze tugezeeko kyenjogera bulijjo
kingamba nti President Museveni bw'abanga akyali President Museveni okuwandika ku kapapula n'okasuula mu beseni tekisobola kumugoba mu buyinza nga kyekyokka ekyo nkyogera bulijjo Nganda ye bwe yayogera naye yakyogera yuke kale akapapula nti owandiseeko akapapula n'okasuula mu beseni n'omugoba ku buyinza ekyo kisirowooza nti gyekiri no eteekuba okubaawo embeera endala oba ensonga endala eriyo omukulu omu ali mu nsozi ze Fort Portal eyo yangamba nti Ssemujju bano baatudinayinga opportunity ku Museveni eyali agonze eyali willing to negotiate out of power. Era omukulu oyo ali retired ali eyo kati atunula ayina university gyalabirira naye yangamba nti Ssemujju bano baatudinayinga opportunity. Kabaguma soka amali yanga Ssemujju General Ssemujju obuyinza yabujjawa General Ssemujju yadinayinga bana Uganda opportunity okusinzira ku mwami oli etesa ne generali okusinzira ku mwami oli nti omusajja yali agonze ng'ali willing to negotiate era yaga nti bali engaged to that level nti naye bano ne kati akuwuliriza asinzira mu nsozi eyo n'atuwuliriza era yangamba wiiki ewedde yali mwenyamivu nnyo oluvannyuma program yagifunye ku YouTube nayaga nti yawuliriza ku Monday n'atabawulira kati ate ye n'atamanya nti program bagitwala lwakubiri ti era bwe yankubira nemuga nti program tugikola lwakubiri sajja professor mulamba kati ne kati leero awuliriza naye yanga nti ono ti oyo obeera naye ayogera nti ne in their lack of measure bye bigambo bye ti in their lack of measure they denied Uganda opportunity when the gentleman had gotten to a level where he would negotiate. Simanyi ina kikwasinzira nze Ssemujju nze ndooza osobola alinga ente osobola omumanaginga n'omuggo okwata muggo n'olunda Ssemujju n'ayita wano n'ayita ne wali so oyo okugamba nti yagenda okubeera n'obuyinza obuteesa baali bangi ekyo Ssemujju ndowooza anyway awo nze sirowooza nti obwo obuyinza Ssemujju yali abubaddeko nabwo maybe bujja Katonda tomanya ebintu bya Katonda asobola okuba nga agenda bufuna so waliwo abakyalina essuubi nti tujja tukyusa amateeka n'ebirala maybe birikyuka sandyagadde nti bonna tubamalemu amaanyi baggweremu ddala ekyokubiri nti but Baguma oyogeza ennimi ebbiri mu luzungu kye bakiyita forked tongue ogamba nti election will not deliver anyone oba amateeka ga byakulonda oba ki against Museveni but at the same time ogamba nti tomanya saagala muggwemu ssuubi so what are you saying? Singa tonkutudde kyembadde njogera gyembadde ngenda buli lwe wabeerawo enkyuka waliwo ekikyuka naye byonna byoyagala bikyuke toteekebwa kubifuna nga bw'obyagala ekyo kyeŋŋamba buli wabeerawo ekikyuka wabaawo ekikyusa kyova olaba nti Mao kati minisita yali tali ye emala emyaka emingi ng'agezaako okubeera president n'atuuka ku wategeerera nti omanyi kiganyi naye ku ye ne banne abamu wabaawo ekyakyuka waliwo Ssemujju be yatambulanga nabo era nsuubira ndowooza nti kati bijja agenda kutambula nabo abambala enkofiira emyufu yali tatambula nabo ng'ayambala ya bbululu nga waliwo abakulembera nga n'amaanyi gaabwe gatandise oluusi okukola ki okukendeera ne wajja wakakofiira akamyufu nayongeramu amaanyi najja neba MP babangi nakola ki era yawadde Ssemujju ekifo so buli wambeerawo enkyuka wabaawo something moves whenever there is change something moves bw'obeera ne collection y'ebintu ebikyuka maybe gwe enkyuka gy'olowooza nti yandibadde wejja kubaawo so eggwanga Uganda
terisobola kuyimirira nti tetujja kubeera na nkyuka lwakuba tulina omwami gwe tulowooza nti kati akyaliwo tetujja kubaako kye tukyusa. Kyembadde nkugamba osobola obutafuna kiri kyoyagala nga bwokyagala kyonna nolondererayo nobaako bwofunyeko obwegatta nga bugenda nga bweyongera nga bujja kukutuusa ku kiri maybe. Ampuliriza Lutindo nkomawo ne Ssemujju. Ekisooka addressing ekiri ekyoli omukulu aga nti mwadinayinga Uganda opportunity ng'omusajja oli kubanga ogaye nti ebyobululu tebitutwala amateeka bwe gakyuka ono tagenda kugoberera amateeka oli aga nti twali tutuuse ku mbeera nga yakutuula mu kisenge ekisajja kikulu tugaye nti kati gw'ogamba otya ffe tugamba tutya nti kati tawano tukole bwe tuti aga nti ne mukitemerako ettaka ekyo nkomawo nakyo nene ekirala kisinza kubuusa maaso. Ssemujju last week wabadde ku radio noga nti ova mu FDC mikwano gyange abawerako bambuuza wayi Ssemujju agenda wa koza Ssemujju simanyi nti ate osobola kati Ibrahim ali wano ajabiramu Ssemujju Nganda nina Richard Baguma. Ssemujju ekisooka kyoli aga nti mwadinayinga Uganda opportunity kubanga bwembawuliriza mwembi ne Baguma kyemuliko muga nti oli bino ebya tugende mu kabokisi finally sibye ebimutwala. You see akabokisi bwe tukagenda mu nga tugenze tumaliridde kayambako buyambi nesike kamutwala nga wolaba mu Algeria Butafrika yali mu wheelchair naye nga bamusindika agenda afune nomination abantu bo mu Algeria bonna ne badduka ne bagenda gye bawandiise namuga tojja kwewandiisa ne bamulindayo ne bamuga nti ekiri eri yakutta abantu ndowooza nga 10 okuwandiisa n'aganja kwewandiisa enkyanga bakendedde nenkeera ne balemerayo mpaka Butafrika lwe yakita kyekyali Egypt kyekyali ewa Bashir kyekyaliwa akalulu okujjako era nze bana bagambanga gwe Ssemujju jagenda ekiro wangule ne Museveni ayina n'obutajja kubba naye Museveni ekimukwatako ndi ave kuba president ekisoboka onne ng'abantu bamayiri ntugenda mu kalulu kano bwakabba Besigye tugamba mu 2016 nti ku luno tugenda kukola nga aba North Court tugenda mu kisaawe kutuulamu ne golo tugenda nazo era mulimu abaali bamaliridde in fact omuntu ayina Besigye nga tuve kasokose mu campaign nanga kati no campaign zitumenyera twali tugenda kati mu kibuga naye nga venue ye Nambole naye nga nti kati abantu bano bonna eno bagenda Nambole kunona yoki tukirire kibuga naye nga abantu tebamaliridde bo kimala boyagala okutwala mu kibuga kuba Besigye yajjako wano one wandegeya wano tiyagasi nanyuka naye mpaka era yenga bamuyodde abantu nga bagezezaako kyebagezaako so ekyo sinti ffe tukyogera nti kisoboka ne tukimanyi bulungi okusoboka kwakyo kusoboka nga abantu bamaze kwewaayo ntugenze mu kalulu kano kakufiiramu bwe kaba kakuba bukubi oli nadde eka bugenda okukyanga Museveni yerangiridde nga ye amagye buli wamu ekyo njala kigatano gw'oŋŋambye agamba nti Museveni we yagondera musajja mukenkufu 2016 nze ntesekanya nazirimu nga mulimu awo yali principal judge Ogola n'abaana abalala batuukidde ntuteeseganye kati Museveni alabika agonze. Kansome message yagamba Peter, what is left of a gentleman's code not to mention names when your description largely points everyone in my direction? Ekyo kigendera abantu ebimuti babiraba bunze kusanga yatakirabye. You see Kategaya bayita Besigye wano ku public service wandegeya namwe omusajja mulekere yesimbawo asibula ne bateeka ne manifesto ye NRM Kategaya yagikwatanga n'agamba nti 12 times this is my last term. Bakategaya bamushega bakayijuka bamukwano gwa Kibazo yali agala kunkuba omulala n'agamba 12 times
ngaseka busesi kati abo bonna ne beegayirira Besigye n'abagamba nti kale aveemu nange nveemu. Nze ebidandi yatuulaawo Baguma waatudde naŋŋamba ng'akalulu kawedde muganda naye nga mukwano gwalabika ateekateeka kudda mu 26 naga temuddamu nokirowoozaako endagaano twagikola nebiggwa tetugenda n'akambuwala nnyo kati oyo Profesa muzzeeyo kwabo bonna amanyi Museveni kyeki. Nabadde ŋŋamba ku TV embe nabadde nabo nga bagamba nti Museveni alabika agenda kuteera mutabani we ne bagamba Museveni talina njawulo na Mugabe ku myaka 9 nga banne be yalwana nabo bamugamba nti abantu begunze amagye gazi ku street tuteeseteese muzeeyi n'owumula nga baga nti mulukuyita olukiiko olukulu olw'ekibiina si ZANU-PF muyita olukiiko ngende ndukubirize tulabe ekyokukola naye nga bamugoba ku street amagye gajjudde. Museveni yatamiira okulembera Uganda teyeerabawo nti asobola okukeera ku nkya nga si pulezidenti wa Uganda newaanaaba mutabani naye omutabani abamuwerekerawo balowooza ni Museveni kati agenda muwa. Batunyumiza ngedde omusajja yagoberera empisi yagoberera omusajja ng'agenda awuba omukono ngerowooza gugenda gwa egulye baasibira mbaale baawo ne bayingira Kenya ng'omukono tegugwa kati bagoberera Museveni kye baliko okujjako bannayuganda nga twewaddeeyo netugandika kati tukiridde ku street buli omu ku luno Museveni alina okugenda si byonna Museveni asobola okutta abantu 200 n'asigala ng'akyali pulezidenti Besigye kyatugamba nga tuziika kyanja nonga mu abasiraamu mukimanyi bulungi tulumbe abafudde bafe abasigadde b'eggwanga litereere naye ekyo Besigye yakisobola ng'omuntu nange ndi omu kwabo abatakisobola era bwe twalumbanga naye nga mulimu ekiseera mutuuka nga munoonyewo okuyita ne buli wamu bagaddewo naye nga gyali bamuyire tiyagaasa amaaso mwali tavaayo kati abalinga Besigye mu Uganda tukyalinamu batono ate n'ebitono abantu bye twalisobodde okukola nabyo bibalema. Lumu twagamba abantu nti kakati mumanyi nti buli omu abeere waka anti kati ng'okola biri mukwano gwange omuyivu byagamba nti bino ebyamaanyi bwe bigaana pushing envelope ku bya negotiation nazo teziriyo. Museveni tebanegotiatinga naye kyenkugamba Peter tebanegotiatinga naye buli agezezzaako alemereddwa mu byafaayo bye teri yasobola gana nayogeraganya ne Museveni nti kakati olwairo koma wano ajja kutuuka ekiseera tunaba tetwerwanyeeko nga bamuwalulira ku ddiba ne bamuleeta ne bamuyingiza emmotoka nga takyasobola kugirinnya naye ng'aga nti nze nkyafuga Uganda. Yes ekyo kisoboka ng'abantu bamalirira nga nti kakati ku mulundi gwe tumaliridde era eyo emesagi ya Besigye buli otubeera yaga nti ebyokulonda mubigendemu ne onne omunga nti ku luno tumalidde mu byokulonda muno mutwalira Museveni olanga abantu mulimu le bagezaako nolabya ddala ng'abantu bagezezzaako kati nga webaasiba Honorable Bwine abantu bagezaako naye ne batuuka ndowooza we bakoma waali wabulayo katono kabagenda mu maaso ne bamalirira okweyongerayo kozi kababeere b'amagye kababeere ba polisi kababeere bandi bene okwe batuuka nabo ne bakoma naye basobola kutuukawo e Sudan Bashir yakubanga abantu bebasula mu River Nile amagye ne gandi abantu baganye tukubyeko ne kiganye mukulu komaawo kati akabadde kakyatubulako abantu buli mulundi bagezezzaako ne babulako abuuza Ssemujju alagawa ekyo kibuuzo kinveeko etteeka constitution ekkiriza muntu kukyusa kibiina bw'aba tayagala kudda mu kulonda ng'ebula omwaka gumu kakati mu May omwaka ogujja lwe ntuuka nga nsobola okuva mu kibiina naye nga kyenabuliddeko abantu nti FDC nze Ssemujju okumala obulamu bwange obusigaddeyo oba ebbanga lyempadde eryo twali ne Besigye era ngo n'abagamba nti ngenda kuweza emyaka 7 mbulayo emyaka 3 sisuubira nti ku 7 nja kuba nkyali ku street ekyo tukaba tulira ngo kati nange bwe neeraba ndaba sikyasobola okubeera mu byabufuzi kabibeere byakulwana kutereeza ggwanga kiseera kyenkana nekyemmazeemu akatono akasigadde ate nkamale genda kulwana na Janankumbi nandala n'Amuriati nti gwe mulimu omukulu gwenkola nenyambala omukazi nampesa ati ng'agigolodde bulungi neteekako ekkooti nti tugenze kulwanira na Janankumbi puliza abantu bansonyiwe osudde tawulo njala kusigala ku tawulo wa Museveni olwo at least kantekeyo akatono ke sisobola bya Besigye naye akatono ke nsobola oba nkoze risaaki oba nkoze eki kankamalire ku kiri
ne bwe mba ngenda kuyomba leka nyombe na Museveni nesigenda kuyomba ne bana batuma nti olutalo lwange olw'amaanyi kati nyomba na Nanda na Muli eriyale kinagambye nti nze Ssemujju ebyokulwanirira FDC olwo banno bwe mwavaayo nabo kubanga omu ku baakulembera olutabaalo ne mugenda nabo Katonga olwo oba obaleseewa kati buvunaanyizibwa bwange kubagamba nti ekyo tukite tukole ebirala sigambye era n'enkya tuyina National Council ya FDC Katonga nja kugibeeramu nkyaliwo FDC 100% naye May next year wenkoma Katonda bana bampadde obulamu kati omulimu gwennyina kwe kugamba bano bannange kuba mulimu abantu Besigye tugende nga tuziika Adamu Mulwana yayemba toka kwa barabara yagenda mu nsiko n'amalayo emyaka gyena n'alwana ne baleeta gavumenti mu buyinza so naye yali sentiment okwe NRM ne Kasa kyalemerera n'agivaamu n'abalala ba muntu bakazoola baani bamatembe kati abefudisa abamu b'omugamba nti ekibiina bakibbye alinga ng'omuntu gwe bajja ne bamubaka ayina ente bbiri ababbi ne baziba ne bazo ate ng'asuula bwe lukuma ababbi ate tebazitutte kati zisigenda kubeera bwetyo saagala Baguma no twayogera wano njagala otandikire ku oli agaa nti bano baatudinayinga opportunity basajja bakulu baali batudde ne Yoweri Museveni nga ekibulako bano ba Ssemujju yabakola obuyeekera yabamala yesaba yeekera yabakola obuyeekera ono n'akisigalamu Katonda amusonyiwe mugamba muti abasiraamu Katonda akole kyamusonyiwe oli yali amukola obuyeekera President Museveni agenda kubeera ku buyinza ng'akyasobola okubeera ku buyinza mu buli ngeri gy'asobola so ekyo abakiwakanya bo bambugambe engeri gye baŋŋambe ebyokuteesa ebyokugamba nti agonze ebyo sibimanyi sibirabayo nayogera wano ne Ssemujju President Moy yali afaanana bwatyo naye yatuuka n'anegotiatinga out Kenya okulonda kwa 2007 Moy yakuwangula with 38% bona obunanga bw'obagatta balina 60 something kikyali kibulako so niyo wano Museveni ye yeewaza ayagala tetunaba kutuukayo kyenagamba wano era njoga ndi Moy yali talina mbavu zikabba Kenya si kyangu tuli banjawulo kyenkugamba Peter nkikugamba bulijjo nti singa tuzimba gye tuyita middle class ne baweranga bye ba majority President Museveni asobola okunegotiatinga bwe tuba tukyatambulira nga yakwata ensawo n'emmundu nga byombi yabikwata tetujja tebiriyo byokunegotiate nga tube nga tukyabyerabidde kyenabagamba wano ngamba Ssemujju nti muzimbe mufuneyo emmotoka endala maybe kamfati ya mmere Shaka Sali wawe namusinkana ewuwa emyaka giwezeeko nga aŋŋa nti the biggest problem in Uganda is that the larger majority of the people do not go to the market to buy food. No, that is very simplistic. Ngaga nti singa tutuuka ekiseera ng'abantu baffe abasinga obungi emmere yaabwe bagulangule obusungu bwabwe n'obukambwe bwabwe bujja kuba bwanjawulo. It is very simplistic. That is very simplistic. Nga President Museveni acha controlling emundu ne sente nga bwabi controllinga ebyo ebirala bijja kuba tebiriyo. Era nga bwabi controlling aba enjala beruma ajabba wemmere nga bwe yabawa akawunga mu COVID baliro okwo batambule abantu balina okutuuka nga kati tulina okutya tuba tutya ne bwe tubeera wano kumpewo nga twogera ogenda kufuluma wano bakwetolooze bakusula embikajo bw'oba owunye drone ekutwali so nga tukyali ku ekyo President Museveni ajja kubeera mu buyinza emyaka yonna gy'ayagala naye saagala ate Ssemujju alekeraawo okunoonya entambula gy'anaatambuliramu. FDC bw'ebeeganye nga batwayogera bafune emmotoka endala Rainbow endala batambuliremu ng'Ekenya ng'Ekenya badisbandinge bakole ekipya bagatte bazimbe bakitambulireko ne waliwo kati anti ekipya kati wawo abanupu webali nabo oyagala bazimbulule ekyabwe tewali buzibu bwe kibanga kigenda oba baakomodatinge ba Ssemujju balukwabo nze emmotoka gye bagenda okuvuga sigimanyi naye nga bebeere n'emmotoka endala kuba eya bbulu yo baagibbye yaganye kikyo nga bwakikkiriza ge mazima
ate abagibbye waliwo gwe bagibbidde nga yali mu buyinza era gwe bagenda okutambula naye emmotoka yaabwe eyo bagiwummule. Emmotoka emyufu bwebanga tesobola batuusa gye baagala okugenda bafune emmotoka endala oba ya kyenvu oba ya kisimanyi ya kyenvu mpozi bagitwala dda. So Kibazo oli akugamba nti baali bagenda kuteesa yali aloota era yakwatira mu kirooto kye njagala azuukuke ensi agitunuulire nga bweri. But Richard, ennaku zino wawo ne talk kubanga nga Ssemujju bakyalwana FDC baagitwala n'abali eri joga nti beyandikolaganye nabo option eya NUP. As we speak already nabo balina okugugulana ku bukulembeze, especially ku bana abali mu parliament abaagala ebifo byabwe. Oyina political tolerance egamba Ssemujju, Lukwago, ani yenna akabeera empuuga nti jangu tukole vyeke empya. Ne mu vyeke empya Ssemujju ne Kibazo mujja mwenkana nti offeringa ne tulaba akirako gwe tuwa tiketi. Ssemujju nakkiriza oba tuba tugenze wali mu Ford Kenya, Ford Asiri ne biddamu ne bikutuka. Tebakiwangula eventually. Tebakitwala eventually. Bani beekutudde naye eventually bakola kya Kenya. Bakitwala. So buli lwogezaako emmotoka eyo neetatambula nga bw'oyagala tekikugaana kuzimba oba kugula mmotoka endala n'ogenda n'olugendo bwe babanga bakyali ebyokuwakana ebyo babyofuzi bwe batawakana oyagala baani abawakana nabyo byofuzi bateekwa babeera mu kisaawe ekyokuwa ne bwe babeera nga bagenda kwesimbawo ku tiketi ya mmotoka emu era bawakana olaba n'okulaba nti ba independent bali bameka gye bava bangi kati badde baagala bago bamuteeka tebabeerawo independent babirwaniramu oli n'agaana n'afuuka independent. Ekyo nze sikiinaako buzibu naye nga bano balina okufuna emmotoka ebatambuza olugendo lwabwe zino ze babadde batambuliramu bwe ziba nga yingini ziwunguye oba bazibabbyeko bazze bazibba UPC bagitwala DP negenda FDC kati egenze ne NUP esobola okugenda. Adrian Lukaye ono bamuyita Adrian Lukaye agamba Kibazo, actually as the opposition tries to build, the Subi group is a huge problem to opposition politics and the vehicles that deliver us. They've been vehicle hopping, and for them, for as long as it is not them, nothing works. Ssemujju and all his Subi contemporaries are also a problem to the opposition. They are about individual survival. Bamwita Adrian Lukaye. Kati abasubi abakyayira bwereere kubanga Museveni ogenda okusubula UPC subi tiyaliyo ne DP yennyini abasubi be yalinenyeza bagivaamu ne bagenda mu NUP. Mao n'agikwata n'agenda n'agiguza Museveni. Kati eri abasubi bakola ki ku kyamao okutwala DP mu NRM? Kitaka kugamba nti talk about it. All of them are Baganda and they only think into the small Buganda KY politics. Kati omanyi abaali batugamba ntuli wa KY byatuuka ne bibatabula. Ate KY batugamba tuli ne Besigye. Museveni nga tuli basosoze mu mawanga. Kati nga tumubuuza ate abasosoze tugenze na Besigye. Twaligenze ne Beti Kamya, twalifunyeyo omuntu omulala. Abantu bw'aba takwagala tabula byakusinga. Kubanga nze Namboze Lukwago, Muwanga, Mpuuga, Medadi, Kasibante twali ne Besigye naye nga Abaganda beesimbyewo webali. Yakukyawa naye nga batugamba agamba nti ekivumo wakiwandise waggulu w'amazzi n'enkisoma. Batugamba tuli basosoze mu mawanga tuli ne Besigye. Naye nga Mawanga nti abo basosoze mu mawanga abo kyebaba batampagira nze ng'omukyoli. Kati ate nga ne Besigye gwe tuwoga ate n'esi Muganda. Ate nga nti abo KY ekyo abantu tibayinza kulekerawo okukyogera kuba kati nze simanyi mu FDC obuzibu bwabaddeyo bwava ku Sene Museveni ze yaleeta mu kibiina. In fact nze ne Lukwago twali tuzimanyi paka Besigye nga atugambye. Kakati Lukwago
twatuukako n'ekiseera kino nenjuka nkyogere nga tetwebuuza awagira amuli ati alina Besigye so kati olaba mutuufu ate bwaga nti ono aledde essere taba nze nali wa muntu gye batuwangulira naye era ni mu kalulu ako manye politics w'Abannayuganda alimu a lot of dishonest kwolwo nafuuka munyarwanda tumukunda tuwadde sente Nyarwanda wekyazanga bakwataganya ne muntu Abanyarwanda alo yasenanga mati ajja kuŋŋamba ajja kuntegeeza erinnya lya taata wa Ssemujju erya jjajja wa taata wa Ssemujju sebagala omugenzi Katonda amusaasire ndasa yayingirako rediyo yampulira ku rediyo nga mwogerako n'ayingira rediyo n'abanga nti kitaawe wa Ssemujju yali wa UPC nga batta abantu taata wange yali driver truck driver for a very long time bwe yamala n'agenda mu kusuubula eggaali e India tabangako in any political party neyanga nti oyo Museveni yagamba muwagizi we no si yagamba taata wange Museveni bwaje yamuwagira ne ku bantu 10 abanominatinga Museveni mu 96 e Masaka district yaliko so Museveni yamuwagira in fact ne 201 nali manyi tamuwagira ne twawe oluvanyuma nti yamulonze kasewa kaya abanga abantu abala basinga tebawagira Museveni n'asirika naye kati ng'omanyi abasajja bakulu abaana bamuwulya anyumiza mbadde ku kyalo nti abaana badde bakomyawo bote tetuba kwerwanako ne bamanya nti abo kati yavaayo so nze ndowooza ekitawaanya political parties mu Uganda in fact ekisinga okuvaako olumu ebiseera ebizibu nti otalo lwe tulwana Peter lulimu Ssemujju alwana wakati mu lutalo ate nga yawa alwana kuwangula kira kati buli lwoleetawo ekintu kyonna kyonna ekimulemesa okuwangula kira akireesewo abeera mubi era abasinga okuleetawo entalo wakati waffe n'ebibiina olumu otalo lugira nnyo ku bantu kulwana nti ono ayagala kunzija mu constituency ono ayagala kunzija mu ki omukisa ba Museveni gwe baafuna nga bagenze mu nsiko tewaliyo kyakulya saawa eyo nga mulwana mu lutalo teriyo kyobola ebbanga lyebamala mu nsiko buli omu yali kamanda ranka bazifuna 87 nga bamaze kutuuka wano buli omu aliyo okujjako abali ku Bayikoma nga teriyo na musirikale wa bujanza kulwana genda ku Bayikoma teriyo kiriyo kujjako Nanansi bo bali 2 mu ne muli emu naye wano olutalo olw'okulwana nga lulimu Bassemujju abaagala in fact newola kazibeere nga olutalo tulimu olwefu discat saawa zino beera n'omuntu nga ye okusalawo kwe nyinako omu nali muwa ekitiibwa nanga nti waayi bwe nadduka enajja nankumi ate nga yebalina stamp kati awo beera nabo nga mulwana olutalo lufuuka luzibu nti lulimu short term gains abantu ze baba bagobera mu lutalo ate nga abamu kubona ddala ku level ey'obukulembeze ng'eyaffe entalo abantu bazibeeramu zino zola ntulwana ne Museveni as long as zibagasa tebaluliimu nti mitima gyabwe bamativu ntulwana kujjako Museveni naga nti kati awo bwe neegattako kino ekibiina awo mpangula egundi kubanga abawagizi ba gundi bagenda kujja nange era ekyo tulina okukitalira amagezi ne tulwana nga tukimanyi bulungi nti ebibiina kakati ne bwogamba munupu teriyo olutalo nga wali aga nti tulekerawo okulwanyisa Museveni nti oba Honorable Kyagulanyi atukulembedde bubi abantu buli omu aga nti gundi oyo ayagala kunzijako ekifo kye gundi ayagala kukola kikati olutalo birufuula era akaseera olutalo lutwalidde akaseera kawanvu nga obuzibu obusinga mu lutalo luno nti abalukulembedde ate twagala kwesimbawo mu kalulu akaddako nali eggana nensanga minisita kati ekibiina kya J-Rawlings ekyava mu eri Renaitwe Patrick ababuuza can we create a completely new vehicle that brings everyone on board that wants to oppose Museveni? Secondly, can the Ssemujju stop looking at the immediate deserters from NRM as bambega? Byagamba mbadde nkyagamba nti mu Ghana abaali mu kibiina ekyali mu gavumenti ya J-Rawlings bwe baabawangula olw'okuba bo ebibiina biinako ku ssente Secretary General waabwe yali mu Parliament n'alizaininga agenda ku headquarter nga basobola omusasula ateeketeeka ekibiina wano ebibiina ebisinga obungi ku headquarter osanga abantu beeyayuuya era olwakwana nti Ssemujju balya naye nga ffe twayiwawo omubiri so wano tulinawo obuzibu obwo bw'amaanyi bakulembera ekibiina abasalawo be basobola okuyitamu ne babatandika okubasasula omusaala
akati abali ebweru ngaga nti Ssemujju obali buddeyo nange nenyingira wao nange nandikutte wao nange nensasula omusaala wakiri kikizibu kye tulina ekirala mu political parties ne bwogenda Tanzania ne bwogenda wanasanga abasajja bakyadde mawolo yabeereranga ena bapolitician abakulu babiri nga ku bombi kulina kuvaako alina okwesaddaakanga yeesimbeyo ku presidential nga manyi tajja kuyitamu bombi nga basobola okuyitawo ku parliament naye nga they must fill the presidential candidate era naye nabo mumbuuze nga nti afe twesimbyewo mpalo kati ku luno ono yeyeesimbyewo kuba president kuba ekibiina kyaffe kitera okubeera kanaye nkangendeko mu parliament neetereze kati ekyo kizibu kya parties nyingi mu Africa nti ekibiina mukitandika nga tekirina ssente ng'abakirimu abakitambuza abasinga obungi buli abatawangudde ekifo kuyingira mu parliament oba mu local government ayagala gwe bwazuula nti awo tusobola okuwangulawo naawe oveewo naye akulemberewokko kati ekyo nikireetamu entalo so ne bola abamu ababeera ebweru nga bavuma abali munda babavumira ebyo n'abali munda tebaagala nabo kuvaawo nembeera mu oyo yoleke n'okusuubula abantu Museveni abantu abasuubulira ku ebyo survival see damoli abadaga nti to disbanding to creating a vehicle tugende you see ne Besigye tewali yamutuma okutandika okuva mu majje agende ne Kyagulanyi tewali yamutuma you see endowooza nti abantu bano tujja kubeera tugende tugire wateekebwa okubaamu awuliranga ye oba anyigiddwa ekimala oba engeri eki ayiwewo yeeyiwewo olina kunyigirizibwa gwogaye nti ngenze kati bano abalala batunula ne bagamba ono olugendo lwaliko naffe kwe tugenda okukola ki okutambulira yagenda okutukulembera tewali avaayo n'agamba nti Kyagulanyi jangu otukulembere ntisooke tutuule tutudde wano kyova olaba ne bwe baali bagenda mu nsiko banne ba Museveni tebakkiriza waliwo yali atugamba nti bwe baava mu meeting ne bagenda mu meeting ya UPM ne bagamba nti kati tutereeze tulabe engeri gye tunaawakanya baali bafuluma n'abagamba naye nze ngenda mu nsiko nebwolooza nti yagamba ku olwo yali already ali ne Fronasa ng'eri mu ttale era bye bimu ku bye nali mpakana ne omugenzi Mayombo nga muga nti eno statement ey'abantu bameka abatandika NRA bagamba abalwanyi bameka 33 omukyaligonza mwali 33 naye ng'emmundu zaali 27 the 27 guns ebyo bya bulimba because balina ejje eddamba erya Fronasa eryali lirwana alongside Kikosi Maalum ne meetings balimu ekololo baziva Museveni n'agamba Kyaligonza Mande Kashiring ndi abasajja bajja tugoberera musigale Kampala era bali baba balumba eri bano nga balumba yali Mpoma kati ate wabalayo abatandika bano tababala naye nga yabaleka wanagamba mugende mukone wali nga naffe tulumbe